Nabagamba Mpuuga malala ge gamusumbuwa. Nebagamba Mpuuga tayina bantu. Mu bulamu bw'ensi muno tuyina abantu babiri. Eriyo abalina obuyinza n'abagaba obuyinza. Bobi Wine oba musiru, oba teyasoma, oba tategeera, abantu gwe baagala. Yaliwo. Yaliko amasanyalaze. Ekyo Katonda yakigaba. Teri muntu agula kwagala. Katonda yamuwa. President Museveni atufuze emyaka na ba Professor Makerere tebaliyo. Yebali. President Museveni yasoma nnyo. Kakati waliwo abantu nga bayina omukisa ku nsi. Mpuuga talina mukisa. Wanje? Lugezigezi lw'emmengo olwaba ebitiibwa. Politics si wa bitiibwa. Busimanya nze ndi mutabani wa mutaka so what? Kati abana babajjeno bagambe bati. Abana babakano bagambe bati. You cannot bring your family entitlement onto the politics of people. Mpuuga yakola ensobi. Buli omu abeera ku nzolaba mukama wange nankubira wano. Era interview gwe nezira wali wabweru nemuga obadde ogamba all have respect. Bobi Wine mukama wagambye nti sente zizzeeyo. Ate gogaana. Yakolera ddala ensobi. Omeza amalala Mpuuga. Kiri kyogambye ow'ekitiibwa. Mengo yaboonoona. Bo balowooza tukyali mu b'ebitiibwa. Kumbe ensi yakyuka. Feno generation tetwagala mmanya. Abaana bali bubi, abaana tebalina mirimu, Mpuuga omugagga. Mpuuga alina masakesesi. Mpuuga alina data mine. Mpuuga alina kitawe yali mutaka. Balina amataka eyo e Buddu. Ate gwabba ebitaano. Singa yakoze omukolo ng'aggulawo eddwaliro twandize. Ne Thanksgiving. Walabe yaba bakabameka. Ffe ebirala byonna tetubifaako. Katikkiro abadde ajja tuya Kabaka waatali ani yamusindiseeyo. Omanyi abasajja ebya Buganda biyanyi. Nyine mwasindise. Nzigenda bo Obwakabaka bwe. Kati nyine mutali wani akusindise. Bwe bawogera. Ekikubakaniza amaaso kyekyaki. Nesegona bogira bakanura bati amaso bogira basajja bazibu bekweka mu Kabaka naye Namboze yabala n'asigala eno bwe n'abaana nga bamukubambwa abala kaadi Namboze nesawe enfu ekolerako ewalungi olunaku lumu kati Namboze enfuna olunaku luno ku Kyampuuga Namboze mufu era simwagala ku Kyampuuga lwaki tomwagala yakola azannya obubadde wabubadde nnyo luli yaleka omuggo yali awenyera n'agwera nadduka mu motoka agukime Namboze omwepankira si mwangu Namboze dabangali yaleka omuggo yajja awenyera neerabira n'atambula bulungi najjukira eba nendi mulema Namboze ng'aliwo mata eri contentious abamulwadde parliament tajja abayindi ye Namboze sente zaali ezakusirika butoogera. So, Honorable Mpuuga banne bonna bamuvuddemu. Mu nguzi tetulina bibiina. Buli omu tulabye ekyatuyamba mu story ya Honorable Mpuuga. Yayita mu Lwera awo. Nenkwatibwa ennaku. Nga ne babbebi abavula teri amuwerekedde. Bambi. Nalabye abaana bamu. Ne Masaka yamwegaana. Anaakomawo. Tajina. Anaakomawo. Kibi nnyo okola ensobi n'otategeera nti wakola ensobi. Nze yantumidde omuntu. Mpuuga. Honorable Mpuuga lekerawo okunsindikira abantu. Tewaliwo siize fire paka ng'okutte ssente ozizezaayo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, ku Megatron ko oli tugamba nti beera ngo subscribing, liking ate oberenga o sharing. Mboze the Megatron is my name. Andi ne Junior nakubayo bwe tugoberera nga tutambula. Junior ugamba utya? Mwende sina mutawaana. Tetuba nnyo na bizibu tubada challenges. Tubayina ebizibu. Challenges n'ebizibu byawukana. Fa batasoma. Problems are caused sometime. Obyeteekamu binoonya waliwo akeero nnoonya ebizibu.
ebizibu nali mmanyi bikusanga busanzi bintu byetegekedde. Challenges zikusanga because challenges must be there in life. Ogenda ku mulimo njasangayo challenges za si bizibu challenges. Ne problems are brought. Problems are looked for. Some problems you enter them without knowing. I know. Kitegere. Kati kyogambye nti naye nga binsanga teri kigwawo mu nsi just like that. Okay. Juni yabuza ku bantu tutandike. Abatulaba tubaagala nnyo beebale kutulaba era n'abatuwa obulango beebale. Tutandikire ku nsonga ya musajjawo Don Nasa. Ngaba muli bubi. Yes. Nalabye omwogezi wa poliisi ng'agamba nti bamuguddeko emisango aggravated trafficking. Sigiwulirangako eyo. Naye ng'ate basooka mugamba nti yalwepinga omwana. Okay. Ensonga za Don mu bwangu mu bompimpi. Waliwo omwala bamuyita Nicole. Sono Pretty Nicole. Oli Nicole ekyamabina. Naye okiraba amabina. Amabina sooka ogaleke. Sooka kale. Oli Nicole omulala. Don Nasa teyaliwo ewaka yali Bushenyi. Manyi kati alina industries ze yaddamu eyo Bushenyi. Akozeyo development z'amaanyi. Nawe abagagga baadiiringa nabo. Ne wabaawo omwala bamuyita Promise mukwano gwa Don Nasa atera okujjawo ewaka. Ye yayita Nicole mukwano gwe mbu bajje bakiringireko ewaka engeri omugagga gyatakolaki. Gyataliiwo beeyagaleko ennyumba ya Don Nasa. Ntambudde amayumba mu Kampala muno oba mu Uganda muno naye eri ennyumba mpitirivu. Erimu theaters. Erimu swimming pool. In fact wojjako eya mukulu wange Hamu. Ennyumba ya Don Nasa nnungi. Yeddako. Nabeerayo okumala omwezi naye nga walungi mu supermarkets munda erimu theater nene bwete etuza abantu 2 erimu sauna erimu swimming pool erimu buli kitu ekiri mu nyumba eri kyajjibwa bweru. So he has a nice house. Mwe bala munda. So kati omwana promise aleta Nicole ebikere bitembe. Yes, tijangu tukiringireko wano omugagga takolaki. Mama wa Nicole ye yamuvuga because enyumba Don Nasa yonna eda cameras. Mama Nicole yenyene ye yakolaki ye yamuvuga namuleete wa Don Nasa. Ne bakiringa ngera abakiringa. Enkera ng'omwana addayo ewaka kyamala Don Nasa enviri ku mutwe. Mama wa omwana ate yakubira Don Nasa namuga nti muwala wange aŋŋambye nti yalwepingiddwa. Teyali ddiiru. Nti era ddiiru. Mama n'omwana kati era bwe kiri. Kakati mama n'agamba Don Nasa mbu omwana wange bamulwepiza. Ko Don Nasa nti madamu ekisooka nze saabadde yeewaka. Gwe waleese omwana wa muwaddaani. Oyo yennyini eyayise omwana oyo naye mugenyi yewange Promise naye yajja kukyala. Ate ne Vista yaleeta Vista. Ewanyini ona ataliiwo. Kakati ne biggwa ebyo. Don Nasa aba ali ewuwe ng'omwana era atoloka ku ssomero yo Nicole. Abadde mu kibiina ki? Nga secondary badabada b'amasomero bino ebyayonooneka edda kitolose ku ssomero. Nga abasomesa bakubira Don Nasa nti maama w'omwana abadde anayomba mbu omwana aliwo nti yatolose n'agendawo. Don Nasa n'avuga emmotoka ye n'agenda ku ssomero. Alabe omwana kiye gwe bamugamba kuba gwasooka baga omwana yamulwepinga. Oluna omwana atolose ku ssomero bagamba aliwo. They found out actually omwana yali kabalagala mu basajja. Naye omwana oyo. Naye abaana ba Nicole. Abaana bayonooneka. Abazadde kye mbagamba nti bannange nga tonatandika n'enyansi. Sooka onoonyereza omwana wo byakola naddala abaana abawala. Olule luggwa. Kakati mama w'omwana ng'ate akubira Don Nasa. Ng'amwagaza atya? Ngamba Don Nasa nina bizinesi gye nkola. Mama w'omwana akuba kyeyokkata. Na bizinesi gye nkola ndeeta masimu wano njagala otandika okungulako amasimu. Don Nasa ne yeebuuza omukazi. Olwo maama agula omukwano. Maama agula yeegula kwani? Mpulira ku Don. Ko Don Nasa nti ogwasooka mukazi gwo nga nalwepinga omwana wo. Ogwaddako omwana n'atoloka. Emuteebereza mbu kakati ate gwe onkubira. Oŋŋamba nti kuguleko amasimu. Ko ye nti maama
nze amasimu gye ngaagala ngagula bweru olwo ne luggwa Don Nassar aba ali awo agenda okulaba poliisi mu kumugulako bino byonna byonna emisango files ye teyategeera bano bavuga ndooza fayiro mukaki naye nga fayiro baba bakamala ozigulawo bakukuta muganda w'omuwala Nicole bamuyita proper ali awo mufere yakolako n'embaga unasondesa abantu sente z'embaga teyagikola embaga kati oyo proper mumanyi mwabaala bino bivuka ebibeera mu mabaala famire yonna nfere kuva ku maama kati omuvubuka oyo amanyi Don Nassar bayirawe kyakubira Nassar n'amugamba Nassar nawulidde maani mbaolya amuyita atya olya muto wange naye nze maani nkwagala maani kati nkoze nti njagala nzijje nkusisinkane ekintu akiriire ddala bamumukwasize olwo proper aleeta idea agiguza omugaga nti nawulidde mu ŋŋambo nti gwalya mugaga naye nze njagala mukuweera eddala olye tufune kasente Nassar kwekuga ne famire ga yali emwetoolodde nnyo famire emu maama omutaabala kakati Don Nassar ng'ayita omuwala yennyini omuwala yennyini ategeere lwaki omuwala ne famire ye kwaga ye kyamwewuunyisa engeri gye baali nga waliwo kati kyava ayita omuwala namugaa ati owange okisooka ogenda onnyonoonera erinnya nja kukwata nkusibeze nina bizinesi zange nziri musajja bizinesi mani tondabanga nako omuwala njagala nkuwe wiino ogenda megamba mbu byambu njagala nnyo buli omanyi abantu bali ku Megatron ababisalaasalamu abantu bawiino nze abantu bawe wiino conversation ndamu sewa walikuwodinga kandeko kaliwa ye maama ayinza bana information nina ebyuma bya miso ino intelligence kaliwa ye bana tekabanga kavuddemu akatambi kange nga tuli kodinga abantu bategeere ekigenda maaso mazima mere gwe I realized you had called before, after, so my bad. And I told you I'm so obsessed with you. Like I mean it's a problem. Because you're delayed. I mean it's a problem, I'm saying you're delayed school back. Like I realized I think I'm kind of obsessed with you. And I couldn't wait. And you never wait. I don't know. Bitch, because I love you. Fuck. Gwe bakwata Don Nassar amukubira amugamba muwala gwe njagala kusisinkana ekiwala kyamugamba kiri obsessed naye era mbukikayinda mbukimwagala lavu gye kiina gyali bayita yekimmemmete ekyana kisomerawo ejana kisomera isomero lireke oyina ekifaananyi essomero lyekiwala ebifaananyi ngenda bikufuna ebifaananyi byekiwala kyamaanyi n'essomero lyosooka olireke kyana ekyo so awo wetuli naye nga Don Nassar agenda kuguvaamu atya kuba ndaba maama ayina beyeebalira ate n'omuganda we ayina beyeebalira n'omwana kati bambi ekyaleese obuzibu taata w'omwana ye ali innocent kati omwana musirikale kati ye bambi talina kyamanyi lwaki tagenda ku poliisi n'afuna information ono gye bamuwadde wamala okugifuna Don Nassar naye najja Don Nassar ye teyalina buzibu actually poliisi eyekira eri gy'abeera ye yagizimba Don Nassar abantu abalina emitima atuula ku lukiiko lw'aba elders olw'ekitundu because alina apartments awonna kati ye kyeyeewuunya trick yonna weeri baapanga omusango guno ne bamuvinga fayiro negende wadde pepe ne bagisanctioninga baagala Don Nassar gye bamuteeke mu kkooti bamutwale eruzira bo kye baagala ne wafuna bayiro enkya bo baagala kyekikulu baali baagala mubba ssente ekyo lekigaana ne bafuna abantu abalala babakozesa manyi abo abagagga babeera n'entalo
I know. Kati bo kye baagala bizinesi za Donnasa zife. Oba abantu bano waliwo abali emabega. Ati waliyo abali emabega. Junior, oyina kinnyonnyodde. Mbu omuwala okujja wa Donnasa nga tali. Mama we yamuvuga. Era yamupiikinga. Noba ne mukwano gwa Donnasa ono gwe yaleka yayina kyabala. Ono yaleeta ono. Bonna olukwe balina okuba nga balulimu n'ono promisi. Kati bye babikola nnyo abasajja balina ssente. Olaba ekiwala kizza okujja nze nakafuna abawala bangi. Nga bakwetega. Omuwala yajja wano n'ayagala okubba gasi wangono wa Starbucks. Namukwatira wano ku mulyango. Nga kisitudde nga kiba kizito oba yali aweddemu. Mukazi gwe tokiddanga muzo tebanziba saa kumanya nagayitawo mu buliri. Oli yali akulira. Yali agenda naye. N'omumujjako n'omugamba dembuli. Gasi yuyo. Adembuli mukolesha yagala kunzi. Ade mukolesha. Ate mukolere. Wachite ogoba mugwe dembuli mukolesha. Mubite bamugoba kiro. Nina mugoba kumacha ngenseera. Wano nakyaza omuwala. Eriye wange ekisasi. Ebyapa yali abitutte. Kyabba ebyapa kyokka ebyapa bekyali kyabba byali bya Mwami Tamale. Wali Tamale we yavuma nagambo nali nze nkazi yali ali. Bino be yagamba mbu wakwata eddaala n'akulengera. Kikazi kyali kibibbi. Naye omukolo wandi muzeewo. Abavubuka abali abalina essente twegendereze nnyo abawala bano. Donnasa omusalidde magezi ki mu mbeera eno? Amagezi ge kuba kati yo poliisi agenda sigale. Donnasa amaanyi agayina agasobola omujja muki mu bino byonna naye kyetwagala ensi etegeere mbu aggravated trafficking ani gwe yali agala otraffickinga naye n'omuwa trafficking si kuwamba kubuzaawo omuntu l'omutwala mu ggwanga omuntu atalabangako na muwala oyo ate abagenda kati ate waliwo kamera footage ezeninaano ng'ekiwala bulijjo kijja ku kikomera nga bagoba kigobe ate ekiwala kigambye kiri obsessed kati nenasa kati naye tulina bafaani abatulaba ng'ayagala kulya naye nga faani yes ayagala kulya nze nalina wano omukazi yali yandwepinze wansaawo yajja wannanga tayagala kundi n'omugambo otalondeka n'agendera n'omugamba mukazi gwe ojja kundwepinga ogenda kunzisa kati ayinza okuba abantu ekiwala kino kirabika kiri obsessed ne Nasa naye famire yaakyo balina akabadi ke baagala oyisaawo naye all in all bakonkludinga n'ensonga eyo abantu baagala kubba oyo family yagala kujja mu Donnasa ssente ate bw'ateerwanako bajja mulwanyisa paka era kituufu alina kwerwanako kuba kati guno omusango gulimu omwana omuto baba blackmailinze naye kirungi Nasa Katonda yamuyamba nti byonna recording zazina ez'omuwala ng'omuwala amugamba Nasa I'm kinda obsessed with you I'm in love with you family nzibi n'ekiwala kyagala kubbira family mugende mukole temujja funa sente mu bantu bwe muti ebyana byammwe byayonooneka dda nze ekiwala nakiwulidde engeri gye kyogeramu nekyogera bulungi kyagadde kati mu buliri kiyimba kiveeko naawe tugende tukikyalire ovidi kine musoma ziyinza okuba kyavaamu politecnical wano tebaamuwolereza nze natya Pretty Nicole yo wadde muno okirako ki Pretty Nicole ogenda nekayo kijja ku poliisi awo kyanyima bangamba mwali mu kibala mukiri twali tukibala nekaye tukiriye naye nga nakyo kiyaye ekisa kaye tebaamukombyako kaye yali ayagala kulya namulaba ye n'amakooti agagize kaye yayomba yayogezaawo atike ezitaliyo mu constitution kulya Julia obako obusembayo ku nsonga eyo kozi ensonga eno eri Syria eri family eyo nze magezi gempa taata w'omwana there is a genesis over this ye musajja atu looks somehow innocent talina kyamanyi naye nga maama n'omwana bali mu ddiiru ey'okubba omugagga Donnasa nga bamu blackmailing ate by the way guno sigwe mulundi ogusoose Brian White bamugamba nti yakwata abaana ate yabakwata ate abali ba sekuritale be anti era oyinza omwegaddangako ate oyinza omwegaddangako nga balaba ennyini bavayo ne baga nti babawa ssente twaliwo yabawa ssente balwanisa Brian White abaana ne batwala mu parliament dde parliament yatandika okuwuliriza emisango parliament police ne police lwaki epakukanya ebiseera ebisinga
Police nabo bagikozesa. Cause case tosa kuveayo wagambye nanga yavudde. No yangu wabotyo ensonga ezirume gwanga nyingi nyogwe nodda kasonga akatona. Police nabo bagikozesa. Ensobi. Okay. Police nayo kola ensobi nyingi ate bantu munnange. Kati osanga ne bano nabo. Kyamagero oyo mulaba. Weyabba oli omukazi okuveyuke. Nafuna amasimu okuva mbanene mu police. Nali manyo wedde. Kuba information go waleta nali manyi kyamagero akumazi. Nafuna amasimu okuva mbanene mu police. Nga bangamba mbu information nesikyogerako mbu era biki nembyogera. I found out actually na reporting ewo munene general nembalopa aba police. Abakubira amasimu. Kyamagero ate natya. Nalaba ate kyamagero yali aloza ndi mwangu. Sebo fegwanga liri ku simu za feze. Satellite wetu tutukube simu ejo. Kyamagero namwe anja kukuba naloza nsaga. Nze niraba nene nemga kale bana ababo nange nene abange twabani anasirika. Yasirika. Era nalinda kwa kuletere. Era ngalumu omwezi ogujja agenda kusasula milioni 15 ez'omukyalo we Christine. Ate roya we yali amuolereza lwo mawulire. Roya waje Ntambi. Ayabidduka mu professor. Ntambi yagerere ku scene. Mukasa yanyola Ntambi. Investigative journalism za professor Ntambi twazikubamu ebituli. Era na investigator Ntambi yabiva mu file ya Jimpa. Omalirize ekintu. Atufe tu exchanging files. Na inaza. Eyoli wajireta ngotuna mu. Nanga inaza nga file eno junior nyamba ojinkwasa. Mwachi mukira ya ntiku. Nemuganti professor. Tandikira wano. Nene najiri calling a file. Nga chief investigator. Yuni ya wantama. Kwa yali afunye n'omwogezi wa police. Yani Onyango. Onyango. Yani Linda kwaliwo Onyango ne inanga. Waliwo n'omulala. Luku. Owesejire. Gwe yakubira. Kulumba kwaki? Kwa Kyamagero. Era police negamba mbu kituufu ddala balina be bakwata ku balomba. Obagamba kale. Nembaga balina be bakwata. Nze nempita mu line endala eya security. Nenyena nenda ba general. Walaba ne general. Mga general babbo omukazi. Era mwema. Lawyer mwema. Ono wenvi. Oyo wamanyi oyo lawyer. Gwe twakozesa. Kyamagero nakkiriza. Nazala we nakkiriza okutuwa milioni 3 bitu byali by'amaanyi. Nalaga ku buyinza omanyi fe were zoraba nze kankole my brother. I rarely use my power. I know. Ndi muntu asoka nensirikirira omuntu. Kati nze Kyamagero nasoka nemusirikirira. Oyogera ko naye. Gatonda mukuba. Namukubira. Nemutubira n'ababaka. Nagano kwa. Nemuga Kyamagero asasula sente z'omukazi. Naga who's that? Umanyibo ino olugezi. Who is he? I have big people. Okay, if that boy, let him talk about me. Kale. No mulagako. Bemu kumboko jekoto wiki egenda okugwako. Nganazaala pressure zimukubye. Nawe balina kyakubalira. Chama. Nze bambalira nabadde ne Frank Gasumba. Era twasainiza memorandum of understanding. Teri kuyingira. Memorandum of understanding. Era nzijukiza abantu mwenna URA eyagudde office zaayo mukwana Arcade. Office eno si ya collectinga kano ke batadde wano ka container. Abantu bebuuzeeko inquiry. Abantu bagamba eri nakawawala ka inquiry sekame. Waliwo ne yangambi. Ka inquiry? Nze no nadde manye ka collecting ati katunudde bwe kati mu kikuube. Bonna basuubiza bali awo bayagala okwebuuza because we found out there was misinformation. If it is simusolo, if it is digitally sitting, kubanga twachito okutunda product ne bakuwa kali siti akera mukasabe ekyatweto sa ifriz ateka abantu kamba bolire na kino si buli business set egenda ku ifriz business zokezi kola magoba obukadde 15 n'okudda waguluze teka ku ifriz twakizula nti ama supermarket gajjaka abantu VAT ya 18%. Kanko example oguze bintu bya mitwalo 10 mu supermarket 18% ebera gumu kanana tebaziwa URA ate dawe baze kujjeko nga bazirya
kati netubagamba buli wogula ebintu mu supermarket bakuweka receipt kubanga yo wali wala ebezifunye nina gundi eri awo bagita caramel caramel munyonyo waliwo eri awo kwa kashi ng'oyambuka bwoti yo najagala ekuwa era nga kuliko infreeze ne petrol stations ezimu so kati URA erwanisa kubba musolo erwanisa gwe customer bagukujjeko ate supermarket teguwaddeyo tulwanisa kubba musolo kati ono ate gundi yena asigaza sente yena asigaza n'ataziwaayo akuguza ate nga akujjeko ate nga zikujjeko kati kyetwaleetesa ifirizi kati bano abagagga tebajagala naye kaakati lwaki gavumenti ekola bweti abantu nga mmwe abasobola okunywa amattu ne bategeera naye bateekamu ssente ne munnyonnyola abantu ati ova olabanga ndi wano mbi nnyonnyonte walidde dda order from above kyovula nga mbi nnyonnyonte mbadde nkulwanako ati ffe nga tukubuulire order si ssente oyina obanga musirikale nze kasita essimu ejja ne banga nti junior ono tulagidde kino kiyiseewo ekisegera kati nkiyisizaawo bannange nti akakonteyina akali awo ketwaleeta kwa inquiries abayina bye mwagala okumanya kuba abasuubuzi babadde batugamba nti URA eri wala ate ekintu kye bakoze kirungi kuba eyo ssente ya bizinesi bano abaka abaagala okugala amaduuka bagenda awo ayinamu olwattoma takubuulire mobile money twagisa dda ku ifirisi bw'osindikira omuntu sente tukujjako 0.05 ng'omusi bw'osindikira omuntu sente balina omusolo gwe bakujjako 0.05 kati kankuwa example nze nkozesa Airtel soya nkusindikira sente Airtel nzijjako ogwo omusolo 0.0 negutwala mu URA era wano ka message kajja omusolo gwe bakujjeeko okitegeera negutwala mu URA kati kyetwagala ne supermarkets zikole si musolo kusigaliza bwenanyini business nekutagenda era toyingiranga supermarket ne bakuwa receipt ey'okuwandiika ne bakuwa receipt eyaki ey'okuwandiika ani kati abantu abamu balina kino kye bagamba nti omusolo tugusasula naye tegukola kye guyina kukola that's another discussion of another day omisolo gyammwe gikola ki bagiba ebyo kati it's a whole big field what nzikiriziganya nabo oba bibo tubalina naye tubakutte mawando ono oyo mugenda mmuta waliwo amulimu wano njagala okukyogera nga nsinzidde wano General Muhoozi omanya ekiri mu PLO yugwe mupiraawo omanya ekiri mu PLO kikimanyi tuyina ababba obukadde 7 ez'omukolo gwa General Muhoozi gwe twalina otegeka e Masaka ne bazibba okitegeera awo wakyaliwo inquiry mu PLO sente zakozesebwa zite Frank Gashumba mu bbaluwa gye yawandiika waliwo minisita yabba omuceere n'ennyama oyo naye tukyamunoonyerezaako kandabula ababbi ba Golodi omukulu ate bamukubiddeyo n'amasasi Nyamutooro kandabula ababbi ba Golodi mbalabulire wano ayinza naye onaagusobola ogwo abasajja nga bakambwe byakwetaaga nnyo aba Golodi baveeko babbeeke babbe naye bakuwe basabeyo bakuweyo naye weeyagala boŋŋamba nti bakambwe mbamanyi era kyovula nga mbalabula pulezidenti mwe baddako kati honorable minisita Nyamutoolo ekyokumukuba amasasi si ye minisita asoose naffe twali tulambula ettaka Hoima private company netukuba amasasi mwawona mutya segeera kubukugu sebonze gwaliko nakola oyagala obukugu Ntebe ndedde olumu osussaamu obukugu gwe buli kimu bukugu ate twagwa wansi as trained nemugwa bwe muti yes nemugawona minister naye junior find out what's happening minister naye yagwa nenzire mabega nimwahonale let me come back ndoka junior amateeka gaga nti wowe ulyange sasa first know if you are safe batonna yamba bala so security egamba nti minisita nga tannakyala mu kitundu fact yabadde weakness yaba security mu kitundu
ategeeza RDC yakulira security ya district RDC kwa ba DPC ba osi bali wansi wa RDC ebifo byonna minister byagenda okulambula birina okubanga byakebereddwa dda nga n'abayine mundu zibajjiddwako but Honorable Nyamutolo was on a fact finding mission tuyina abali mu birombe oba abamining abatalina license bayagala okujjawo sege bayagala mu ngeri y'okumenya amateeka yes ngai nti ababbi ba golodi bakeredde sigera kwa igwanga libadde liruzinga sente nyingi ekyo ekirombe kye yagenzeeko okulambula ebbaluwa gye nalabye nga incident eyo ebaddewo bannyini kyo betubadde tuloza nti bannyini kyo bakyeganye era ne bavumirira nnyo ekikolwa private company kye yakoze eri minister bakokinze emmundu tebakubye masasi mu security bw'okokinga emmundu ng'omukulu waali obanga akubye era ne bazanya abapoliisi abo obukugu bwe bakozeseza professionalism abo singa bafu aba private company singa bafu babakutte bulungi naye ekizibu kya private companies kino tuze tukyogerangako private companies zino mu butuufu tukyazeetaaga kubanga bw'obanga oyina company lwaki tofuna poliisi zoba RDC bamanye mundu mmeka eziri mu bitundu byabwe buli mundu yonna eyingira mu kitundu RDC yagivunaanyizibwako kwa yakulira district security committee private companies zino baba zideploying amateeka gagamba nti woba tonna deploying private company osooka wa RDC naye bano bagendayo kati ebibuuzo bingi nnyo do we have an alternative security arrangement egenda tuviirako ebizibu ffe mu ttaka twagoba private companies tewali private company ekuuma ttaka liriko nkayana naye wonya company zino obasanga abasirikale nga 10 bali ku mmotoka buli omu ayine emmundu ate emmundu private company zirina okubeera n'emmundu eziteekeddwa si AK-47 nika tusanga private company nuli babanga yimirira nkongere naye so baba n'emmundu leero obukugu abakola mu private company zaawo boolaba baali basirikale abalwana Somalia abamu obukugu bwe balina businga ate neba n'abapoliisi sebo esawa yaleero osanga private company ezimu zaagala okwambala ebyambalo ebifaananyiza by'abapoliisi government igenda bakola etya kakati abanene be balina private companies mu government zinaavaawo ekirungi kyokka president kye yakola private companies zaagala kuwa sente nyingi president agamba amagye gajja kudduka gajoyininge private companies n'agamba nedda babasasula obaana kisinziira akuuma emisana kuba nina mukwano gwange agirina akuuma emisana bakuwaaya 215 kati bano ab'ekiro bali ku 25 ate owa batuni yafuna 10 bali wansi bwe kibeera bwekitnambadde tugabagaba sente juni yatugenda mangu kati tudde ku nsonga eyabadde e Masaka Katikkiro teyalabiseeyo ne Ssaabasumba teyalabiseeyo kino I have been telling people era nkiddamu era abantu bangi bankubidde amasimu ne baŋŋamba Juni ebintu byoyogera nategedde jjo nti nze omu ku bantu mu Uganda abasinga okulabibwa bulijjo sikirowooza lwaki mba nkunoonya buli kaseera era bannayuganda mbeebaza engeri gy'okola analysis omusajja yankubidde essimu okuva mu America I was overwhelmed omusajja akola mu Boeing zino ezikola ennyonyi nangamba Junior I follow you kitegera kubanga prediction ezo ze watuwa ku mpuuga z'amaze ne zirabika ne bagamba mpuuga malala ge gamusumbuwa ne bagamba mpuuga tayina bantu mu bulamu bw'ensi muno tuyina abantu babiri eriyo abayina obuyinza n'abagaba obuyinza Bobi Wine oba musiru oba teyasoma oba tategeera abantu gwe baagala yaliwo yaliko amasanyalaze ekyo Katonda yakigaba teri muntu agula kwagala Katonda yamuwa President Museveni atufuze emyaka na ba Professor Makerere tebaliyo President Museveni yasoma nnyo kakati waliwo abantu nga bayina omukisa ku nsi mpuuga talina mukisa lugezigezi lw'emmengo olwaba ebitiibwa politics si wa bitiibwa busimanya nze ndi mutabani wa mutaka so what
katulwa abana babajjeno bagambe bati abana babakano bagambe bati you cannot bring your family entitlement onto the politics of people Mpuga yakola ensobi buli omu abeera ku nzolaba mukama wange nankubira wano era interview gwe nezira wali wabweru nemuga obadde ogamba all have respect Bob Wine mukama wagambye nti sente zizzeeyo ate gogaana yakolera ddala ensobi omeza amalala Mpuga kiri kyogambye ow'ekitiibwa mengo yaboonoona bo balowooza tukyali mu b'ebitiibwa kumbe ensi yakyuka feno generation tetwagala mmanya abaana bali bubi abaana tebalina mirimu Mpuga omugagga Mpuga alina masakesesi Mpuga alina data maili Mpuga alina kitawe yali mutaka balina amataka eyo ebuddu ate gwabba ebitaano singa yakoze omukolo ng'aggulawo eddwaliro twandize walabye yaba bakabameka nalabyeyo Seggona oyo walugezigezi munne era beebe Mmengo Abedi oba yabadde ekyo oyo tategeera yamwonoona nze ne bwe nsanga Abedi ng'agenda kumperekera okwanjula sigenda ng'ovumanya Abedi muvuma kubanga tosobola kudda ku maziika ng'omuntu afudde n'oyogera ebyekisiro ffe wano mu Buganda omuntu bw'afa n'oba tomwagala osirika Katikkiro obutagendayo tayinza kugendayo kuba naye bamubanja kabaka era wabula Katikkiro kankubuulire ow'ekitiibwa Mayiga namugamba Katikkiro ndoza yampuliriza era akulaba era mutumeddeko kalayiki kenkalaba bagamba ndaba alabika yampuliriza si bagamba akulaba Katikkiro kyewakoze obutagenda ku mukolo gwa Mpuuga webaze ba advisor bo bongere ne sente kasinga kye tumukola kati senga mu muvuma kabaka yalwala ali Namibia bamukanika nini kesi senga yagenze kyandi badde kitya ate ono bamubanja bitano ono bamaba tugezemu yagenze oli ku short nde yagenze ati yande sose tubuulira ani amusindiseeyo kabaka taliiwo awe tuba tutandikira yatubiikiriza awe tuba tutandikira ekiri ekyampuga bamugamba okuzzayo ebitaano agaanyi anyuma ffe ebirala byonna tetubifaako Katikkiro abadde ajja tulya kabaka waatali ani yamusindiseeyo omanyi abasajja ebya Buganda biyanyi nyine mwasindise nzigenda bo obwakabaka bwe kati nyini mutaliiwo ani akusindise bwe bawogera ekikubakaniza amaaso kyekyaki ne Seggona bogera bakanula bati amaaso bogera basajja bazibu bekweka mu kabaka naye Namboze yabala n'asigala eno naye abaana nga bamukuba mbu abala kaadi Namboze ne saawa enfu ekolerako ewalungi olunaku olumu kati Namboze enfuna olunaku luno ku Kyampuuga Namboze mufu era simwagala ku Kyampuuga lwaki tomwagala yakola azannya obubadde wabubadde nnyo luli yaleka omuggo yali awenyera n'agwera nadduka mu motoka agukime Namboze omwepankira si mwangu Namboze ndabangali yaleka omuggo yajja awenyera neyerabira n'atambula bulungi najjukira eba nendi mulema Namboze ng'aliwo mata eri contentious abamulwadde parliament tajja abayindi ye Namboze sente zaali ezakusirika butwogera so Honorable Mpuuga banne bonna bamuvuddemu mu nguzi tetulina bibiina buli omu tulabye ekyatuyamba mu story ya Honorable Mpuuga yayita mu Lwera awo nenkwatibwa ennaku nga ne babebi abavula teri amuwerekedde bambi nalabye abaana ne Masaka yamwegaana anakomawo tajina kibi nnyo okukola ensobi n'otategeera nti wakola ensobi nze yantumidde omuntu Mpuuga Honorable Mpuuga lekerawo okunsindikira abantu tewaliwo ceasefire paka ng'okutte sente ozizezaayo omanyi meeting ze bakampitamu bampe sente yakutumidde abantu bakole bati mukuba nnyo mbutwogere ateeke sente ku ssimu sente z'ekibi sizikwatako zakibi kigoba zibbi sente zamudika amaziga g'abantu naye ndaba tajja zizzaayo Mpuuga notide kaliya ewedde aweddewo malala kati n'ababaka baategedde naye gundi Seggona yagambye tata oyo tadda naye nono weegunde weekira Seggona gwe bakwatana ne sente mu Wosingibbe yali azizze mutulabakona sente oba ono yamuwa amuterekereko ate nze nagaye Bobi Wine ampe kadi mugireyo Seggona angize
nze sagala kuba MP ne Junior yinza okulya akalulu nze if I can stand nagenda wesimbe ku mpuugo oyo ate oli Masaka era nyinza okugenda Masaka n'enkijjayo nze kyenjagala Bob Wine ne Bob Wine nina mu blocking kuna bintu ebyakisera naye gambuuze n'ogenda teweesimbawo ne kikuba akalulu oswala ani mpuuga tasobola mpuuga newe tusimbawo enkoko ku bantu bena mulabyayi yogenda kunzisensa mpuuga tasobola kuwangula nabwa eros abantu nayo bavuddewa naawe abantu naye batono mpuuga yatuga Masaka yiye bannamasaka si basiru balaba nalabye yatute n'alyeni n'abakuba omuziki neera ne batajja n'emmere yafumbye ne batajja tebagiri Bobi Wine we yajja baali bameka anti yaga Bobi Wine yaso Abedi Bwanika yatugaye mbu bajja kuva ebule n'ebweya tebatuuse na bule gwe ne mu opposition Lukwago n'atajja Besigye n'atajja bonna ba parliament bokola nabo banno kwa parliament limu abaka 5 what is 50% of parliament baba baka bameka babaka bali bameka 205 n'okudda wago yabaddewo yaswadde nnyo mpuuga ow'ekitiibwa ebitiibwa tabiina byewabwewe mwamugjeeko dda kyepu ate mukaakubambi ne bamukuba ani mukaaku bajja kumukuba bw'ataave ku bantu mukaaku bw'otaave ku bantu bajja kukuba abantu bakoowu yali Masaka eyo mbwakunga banaagende wampuga Bobi Wine bamusanga ne bamukuba wala bamugireko akakofiira kyebakolera ku muntu omukulu effunjo yayisanga mwana kintu kibi bamuleke bambi mukaaku mudde wammwe mutule politics akyuse don't provoke people abantu mpuga bamukowadde okuva yakwata ku bitano mpuga abadde ayagalwa naye ekyebitaano kyo ensi ekooye kati after this kikyayinza okuzza addeewe yeebake ave mu byobufuzi kati kibiina kikyagenda okukola mbayagala tandika pressa group butuzimbe eggwanga abadde emyaka 15 mu parliament azimbye eki mpuga ye buli wabeera yali mu DP n'ayonoonawo ne bamugoba n'agenda mu go forward ewamba bazina dduka baali mu UID musuubi ne bagiddukamu aze mu no produce oyo mpuga is a destroyer leka songambye Bugundi yabaze nenkakasa oyina amagezi mangi kati kiro yawonye bye bamuvumyeko bimala finally nga tumaliriza ensonga General Royce yavuddeyo nga mukambwe nnyo n'agamba abayimbi tebaddamu okwambala ebyambalo by'amagye yayogedde erinnya alien skin n'okutambula n'eggaali ebyo ebiyimbi nabirabula alabula mbwe ekigenda okuddirira nabirabula alabula dda ebiyimbi ebyo osegeera tebiwulira tebitegeera birowooza bya kitalo nnyo kababisibe alien skin without nze General Royce namugaye ne list gyenjagala omuwa yabayina eggaali singa tusibirayo ebiyimbi 3 tukoye abayimbi effujjo lyabwe ngoli mukambwe tubabuuliridde gumanya abaana kyebakoleza eggaali zaabwe obeera otya mu kyambalo ky'amagye twabagamba dda tebawulira nze waliwo omuyimbi yali ayagala kunkuba nezijjayo mu mmotoka yange nyende njijjeyo ba amasasi mu kabina antegeere yazeeyo kusoma nze ndi planned kid sina budde bw'abayaga nze simanyi byagenda mu gyimu mu butufunye ebikoni zimanyi sasi limu bweriti ng'ogenda oli ekyemisana ne Katonda abayimbi bajja kudda mu General Royce weebale nnyo maama ate oyo mumanyi tasaaga nalabyemu abaagala ne tiktok nga Sarah byayisa mu General Royce ogali data tebamwina baba waana bageze muvuma nnyo mu muvume otegerera nkayabwa Geno kyetegeze omubuuze si papa yiwasala nze nali ne si papa mu mmotoka batwala si papa nga ndaba General Royce ngasazeewo amajese yaga withdrawing General Royce si papa yakubesima mu State House mamaga nti General Royce leka gwendeka n'okondeka nze mmotya General weebale agayimbi gano gabadde gatukekenaddeko General gatukuba tegagambwako gayina ebivubuka ebiwunya enkwawa mbugaali bakuba abantu emunyenye ku kivulo kya Fatabosi bakuba abantu omanya abasiru omusiru yatategeera when people tell you and you don't change you call for higher power otegera nalo Geno kyaliko tulaba Lebanon yaba bahezibula America bagaba nayo temulwana temukola temulwana tebagamba aba Hamas kati chiche baliko bali besigiriza chiche baliko kati muliro
webale nnyo bajja kukubira Hezbollah Israel egenda kukubira Hezbollah egenda kukozesa amaanyi ensigo etalabangako era yo kimanyi Israel egenda mu lutalo kakati atetetera kulemerera kakati General Weiso ya Israel bana abayimbi bulijjo tubaga bambi tubayisanga babbe bambi mayite byasoma ebimu bambi badde ndabidde nakano ninawe nasomye nga atike gamba nti abayimbi babba billion baziba okwewola abasinga ne bazeegabira kakati bagenda basibe sina muyembe gwenkolera wakuwa byatamaatamadde ebimu gyetesibula abantu bitamuna n'abavubuka abawunya omuyimbi n'obanga owunya bulungi naye nga abavubuka bwembadde nabo babbi kibinnyo bakuba abantu nokituyagala bayimbi ate fujjo lyabwe nzisagala huliganism nze abayimbi sibalinaako obuzibu ng'abantu naye huliganism sijagala efujjo wannantagambwako yali ensikini wange bamukwate akabira bakwoki oba bakwoki tuwulira kasasi tubaza okwera nti mbadde mutambula nafuna kuno olwaleero mbadde ne Tamale Mirundi Junior tubeera naye wano mpolampola nga tusesaamu ngaalien teyankubira esimu nyende mulabe era bwe namugamba ku ssimu naye no yali agenda kukubirayo nkulayirira ani alien skin ati ke kakudiyooki akuyita bwati nga bu video buli bwe buti inze Tamale nti eriyo omuyimbi gwe do you know me inze eriyo omuyimbi asobola okukuba naye bakamugwanga lino gendo nonye likodi yange kati ata General Weiso yalita au ne General Weiso ne bwetandiza ate kati wa nze nandi mubafunyiriza bwenti na gwe do you joke with me? No, I don't. Do you know me? Mfumo ono Bobo Wine ono na mubulokenda mbuliro no mwana alien nze nali advisor wa Bobo Wine mukalwa waliyo era nze ngatula mu meetingeza waliyo malirize makere nga nakamala Bobo Wine called me najjanga ne kujja ko interview natulanga mu meetingeza ni UP I was an advisor of Bobo Wine I know mala no muvuma ne mu atinga ngamba Bobo Wine gamba America bazze kuba mu 7 emeri kumbe kime ba malaye Mombasa yeyongera no ga principal nko ebyekisirubi ne bankuba ne banomba mu kalulu bana abafate friendly fire ne banekubira musa president ampa dola emitwale na mu 10 milioni 13 okunzijanja ne weyagala Bobo Wine nampita nampa ne senator mu America Bobo Wine yapaka ambassador wa America nga bagala kuntwala mu America je baba banzijanjabira no Ghana. Do you joke with me? I don't joke. Edwaliro nga bankubye nasula mu General Mozi yali kuma ya sendika military police enkumi. Do you know me gwe? Museveni yansubiza obuyinza mu 290. Nabatafudde. Embassy kikubya. Bale mbajitiza bana fa Victoria University bagamba ntino agowe nayagala okubeera ntoddayo osome genda osome from senior 4 paka senior 6 gwe yamaliriza senior 4 yamaliza senior 6 gendo berenga osomali ku Victoria University nicho kigenda beranga kyambira ddala bungi nnyo abisa muganga tukutumbide kunyo mu ngere enjawulo stories na nyingi nnyo zijja msebe bulungi mweraba